Suprise na buli kimu mukubireko ku 0758591810 na mukaaga akola bambi delivery atalina customer care ennungi. You can save her number n'omugana eyo nagisavinga so that oba olaba buli kimu kyakola engoye nga postinga nnyo ku status ye osobola okukolera order okuva awo. Mpozi mentions ngena nenerabira nti Aropex tile adhesive balina adhesive and grout gwetaga okusibisa tiles nagamba ennaku zino sigwe mulembo gugamba tosobola genda neweyogerako bannayinza no nga ndi presenter mulungi inze ne mumpasheeyo nyinza ogiyuzayuza inze nedda omulimu gwo gulina okweyogerera banne ennaku zino kati nze bwe nyambala wano n'ennyuma of course yanjisa omukubira mention naye ebisigadde byonna sigenda kuwa mention nga siri smart sigenda muwana nga ddala nammwe bye mulaba tebiriyo omugana ne Haffy ekyo kye bayita ekigaati okusiga blue band ku kigaati ekitawooma omulimu gulina okweyogerera. So genda funa adhesive wa Aropex ne grout waabwe genda okola omulimu. Kati oyo omugaga gwe wakoledde site yagenda okurecommendinga nga tonnalanga kujja ku telefone alanga naffe gw'omulimu gw'okola omuntu omulala asobola okurecommendinga. So nkuzigiridde ekintu ekigenda okukola omulimu gwo obulungi ennyo gwali ku site y'omuntu ng'ogizimba olina ekizimbe ky'ozimba makan all that weekwate time wetuukeyo okusiba tiles kuba nkimanyi guno in this day and era tiles zino beera mu maka g'omuntu oba oyagala oba toyagala wooteeramu seminti ebyo bibyo oba ate otuziza nnyo mu analogo. So with tiles it is Aropex adhesive and grout. Mu hardware zonna waali osobola n'okucontactinga abakulu basobola omukuwa mu bungi namukutusiza ku site yo nobeera nga weetoolerawo nga tucontactinze hardware bebanafe aba Aropex. Simba Automotive bebakuleetedde UG Boss pikipiki egenda okuyamba okujja mbwavu ekisookera ddala engeri gy'ogifunamu gwe alina ssente zo nga ziri ready genda bagikuwe. Gwe yeetaaga ey'okutambuzaako ku mulimu gyano ku telefayina kukola there kurunninga mirimu gyo wano na wali genda bagikuwe. Eyeetaaga tukutuku genda bakuwe. Kati gwe ayagala otandika obulamu entandikwa ntono olina mu kasenteko katonotono naye ng'olina ezitandikako ezisookera ddala genda bakuwe pikipiki ogenda n'endagamuntu yo ogenda n'abakweyimirira ne basobola okuwola pikipiki n'osasula ku kibanja mpola nga bw'okola. Naye ssente ezo zigenda kujja zitya okwewala ziri emboozi ze twayogerako lyeza abantu abafairinga osasula loan. First of all ow'omulimu gw'ekitiibwa manya nti gwe guliwo gwe guteeka akasente mu nsawo yo beera ku mulimu on time. Oyinza obutatikka bantu gwe ng'owuli abantu bakasitoma balina empisa embi oba naawe olina empisa zembi tosobola kukwatagana n'abantu. Guno mulembe gwa delivery omuntu osobola okubeeraawo bw'okolera Haffy obulungi nga mbagambye eri omulimu gwo gwe gukuweesa gwe gukurecommendinga nze bw'onkolera obulungi nja kurecommendinga bamukwano gwange omulala naye kurecommending oyo gwe tuyita owa booda waffe abudu waffe nga gwe atuwa nga gwatu deliveringiranga osobola droppinga no picking abaana okuva ku ssomero abaana baffe tunoonya abatwala ku ssomero tutubalaba beera nga olina discipline kukubo tewemulaba kuyiseeko abaana b'abantu obeetikke bulungi obutambuzi obuzzeeyo bulungi omulimu gubeerewo nga guleeta ssente kijja kusobozesa ofunanga ssente z'abasajja bobazogulinze nabo okusasula at the end of the month be bannaffe abasimba Automotive abakuleetedde pikipiki ya UG Boss. Then as a parent abaana bagenda closing off for school this is the time ugenda okubuuliriza ddala kids and love bakwase bulungi abaana saawa kumanya muzadde alinayo omwana akaanako bakakukwatidde batya n'obuuliriza so that term eddako naawe olabira ddala mbu this is the proper kindergarten for your child. Basangibwa bwe bajja opposite Kevin House contacts ziza oku screen osobola oba contactinga nobaga kibadde kitya tamwe n'abasomesa yennyini bajja kubuulira ofuna omusomesa gwesa kono mugana yakusomero kano kali kati yakurecommending nasobola oteekayo omwana wo nafuna omusingi omulungi ogwo gwe weetaaga as a parent. Akama straight kakategulo twayogedde ku baana okubanga bagenda okukomayo waka naye nkubiriza mukwano abaana tebabaleetera breaking up abaana balina babondinga as a man and a woman oba ne mba mwayawukana omwana oyo nasobola ozannya kaadi ennungi bwe mamukutte bulungi before you know walayeka abantu I've had people abawukana 5 years before you know nga bazzeewo ye ne beezaala nnonamu nga bayawukana bagenda omwana abwe alabika bulungi omwana we bamukuziza bulungi ebyabawula nga babitegedde ne bamala kati nawe they are grown up so basobola okuddamu ensonga ne bazitambuza so omwana we munne asobola bakolera ekyamagero. Anyway abaana ne tubateeka bbali mu beetegekere kaakati waliyo abantu most especially abakozi ba gavumenti babateeka abasomesa aba gavumenti
babakyusa amasomero. Yali akolera e Kampala kati bamusindika Jinja, bamusindika Mbale kati ye head teacher w'essomero eyo side z'ekiboga and all that. Babasindika amasomero ag'enjawulo. Kati munnaye munno yagenda. Either omwami yagenda oba omukyala yagenda. Now time yakudda. Wa girlfriend wa boyfriend yonna level gye muliko ya relationship. Sawa yakwetegekera munno. Naye munnaye mbadde nsaba tubeere bantu bakulu. Kati twakula biri bye batugambanga omanyi before you get married. Nange kenyini mulimu emitwazadde bange batannaba kungamba because tedi yansasudde kubeera nti information bagimpa. But waliyo gye tuyita nti obulamu butuka reality na kickinga in. So we tugenda tukula ebintu embirekerawo tu surprising. We get to know so obulamu bwe tuwe butambula. Tugenda tubimanyira. Ekitufu kiri nti nno when we were still young sewongo genda bugenze solo not young dating yanga omukulu naye nga akyali muto oyo ali awo osobola okugenda sewo ku room ya boyfriend wo nga to communicate nze abaabikolako abali baliwo olutalo balulabako sewo ng'oyingirawo buyingizi bye mwafuna mwabifuna era gw'olayira okudda ku bbeere lya nnyoko nti tolikiddira kyewakola kyamala anti watuuka nga wali aliyo. Kakati mbadde nsaba tuli bantu bakulu. You don't need to surprise your loved one. Akimanyi yeggwe wuwe. Toyina mwesibako. Those surprises don't work. We are Africans. Newe baba bazungu. A human being is a human being. Omuntu tetuli malaika. Omuntu mukubire simu, mutegeeze, omugaye munaye no bagenda tuta. Because teachers are like students. Baba, they see you off. Oga tugenda wumula, abana genda wumula na kuzo mwezi bweziti, so nja kuba ntuuka e Kampala ku lunaku bweruti. Nawe ali e Kampala munno mutegeeze nti nkomawo embala olunaku bweruti. Munno yennyini abeere nga akwetekera naye ebyogamba nja keera ku makya ngenda nsange ojjatya. Ojja towemenya mutima. Munno mu communicatingire, nawe kennyini nga munnagambye akomawo. Oba omwami akomawo oba omukyala akomawo nawe like we preparing simu deleting tukole kye tukolawo okubeezaawo ekintu kino kye bayita love. Simu deleting bwe wagamba nti nno mukyala wo taliwo naye ajja kubadda nabe nyini basetting obagambe kakati munnaye mulaba emaali yange ekomawo sawa yakubeera ng'oli abaako waakoma because when you give these people space bagenda okuleetera obuzibu naye ajja tuuka ayingirawo obuyingizi already waliwo olyoka olaba akavuyo ku mizigo balandirodi bakoweeza entalo z'omukwano. Beera in control of your games. Beera muntu mukulu beera munaakategeera. So agenda communicating muno mubuulire ate tomulimba ne bwobeera ofeerinze nga domanyi ojja leero mugambe bannaye nfeerinze mukwano naye nkya ngenda kukeera ku bbaasi eddako. Nawe nyini ajja gwe bagenda okugira nawe like prepare yourself. Ennyumba gikebere abasajja baga bentero uyaga naye bannange earring gwe abadde mu nnyumba toligiraba naye azza obuzi yagiraba. Always abakazi bebalaba earring ezo bebalaba enviiri kati nganze nsanga seba akaviiri akawanvu akawigi nengamba nayinza atayambala nk'oku wigi obwo obuntu obwo obutonotono ffe ababulaba naye yennyini munogo baddozannya naye games osobola omugamba nnongosezako ku nnyumba eno buli kimu munnaye jjawo ebintu byo saawe mulina okuba nga mwogera amazima. Tuli bantu bakulu yogera amazima muno omugambe oli akomawo njagala kulongosa ano buli kimu kijjewo mubeere mu bulamu obulungi munnaye awumule bulungi addeyo ku mirimu gye akuleke bulungi nga akutrustinga then sirimu ali kulamula bw'obanga bw'osazeewo okukola keekama wammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Terefayina eyaffe. Semaduka ey'omulembe eyitibwa Fabulous Freeman Hypermarket ekuleetedde ebintu eby'omulembe by'obadde tonnaba kusanga wantu wonna mu kibuga Kampala ate nga bya bbeeyi esobolwa buli muntu. Mulimu ebikozesebwa awaka mu ffumbiro omuli blenders, rice cookers, amasepiki